Otandike. Akukola obulungi ofata omwerabidde. Ntwala omukisa guno okwebaza ttiimu Kasudde. Banna Kasudde mwenna bannange we tuzaalibwa we twakulira ku kyalo ekyo Kasudde ekisangibwa mu luka gw'Ekyengeza Eggombolola Mutuba gumu Masuuliita essaza lya Ssaabasajja ery'e Busiro. Banna Kasudde bannange mwebale nnyo mwebale ddala mubeereddewo. Nze Musisi Bosa Nabusiro Nseregganyi Saava Sengule 2022. Nafunye olukalala luliko amannya ag'abantu Ssekinnoomu abanzirukira bwe bategeera nti nno ntaawa nga baagala okutaasa obulamu. Kale nno muno mukabiye muno ddala bannange. Simanyi ngeri gye nnyinza kubeebaza mu matire nti ndi musanyufu ku ekyo wadde sinnaba kuwona bulungi naye kye mwakoze maanyi gammwe. Mujjanga kwankuba Nakibenge yatumalira ebyalo. Ntandise ne mukulu Ssebunya Patrick yatandikawo omukutu ogwo ogwa ttiimu Kasudde. Beebale nnyo okukumakuma banna Kasudde. Luwaga Jime nabeera ku kojjange kojja weebale nnyo weebale ddala. Mukulu Kyambadde Robert Sentamu Mike Samson Kalule Nalunga Anet Robert Live Uganda Namusisi Justin Sebandeke mukyakisa kye naye kamuteekeko mukyakisa kye Jeni mwebale kunzijanjaba bannange mwebale nnyo mwebale ddala. Katonda abaweete omusinga okwagala okudduukirira omuntu n'okumuyamba tekitegeeza muntu kumala kuba na bingi. Kyonna ky'oba nakyo mu budde obwakazigizigi kyowaayo kubanga oba otaasa bulamu bwa muntu ate naye oba oli awo bw'olifuna obuzibu oba omuwoze ebbanja kubanga bajja kukuddukira. Kale mwebale nnyo benjogeddeko n'abansabirako obusazi namwe mwebale nnyo mwebale. Ekyamazima sinnaba kutereera era sinnaba kuwona naye nsuubira nti nja kuwona. Katonda amumanyi eyasobodde okuntaasa n'ensigaza obulamu era yakyayinza okumponya nkyali ku bujjanjabi. Mwebale nnyo mwebale ddala.